Open Media. Yenze Namulondo Nguna. Namulondo Nguna. Nguna. Twatuukira mu ddwaliro ly'Entenjeru. Mu kutuukira mu ddwaliro ly'Entenjeru ne mbeerawo okwo ennaku zaali 2. Ne balaba nga sikola ki? Siri kuzaala. Ne bakola ki? Ne bagamba no tumukole ki? Tumwongereyo e Kayunga. Ne bantwala e Kayunga ne nsulawo. Essaawa 10 zaali 12 ez'okumakya. Ne bantwala mu Sweta. Kati ne banongoosa omwana. Bamala okunongoosa omwana ne tuvaayo eri mu Sweta. Ne bandeeta eno mu woodi y'abalongoose. Ne tubeera awo. Kati twali tumazeewo ennaku 3. Kati ne bangamba kati tugenda bawa bbaluwa ekola ki? Ebasiibula okuddayo ewaka. Kati awo olunaku lwennyini baali bagenda otusiibula. Ne bakola ki? Ne babba omwana waffe. Anti omukazi yajja ne yeefuula ng'ali ki? Olubuto. Mu kumulaba okwange kubanga nange namulabako. Yeefuula ng'ali olubuto. Omwana yali ku katanda nga yeebase. Nga ze nandi awo ntudde. Mu bulumi obungi. Omwana ng'ali awo yeebase. Kati omwana omuto nga w'omumanyi bulungi. Awaggamuka n'akola ki? N'akaaba. N'akaaba nnyo. Omwana nga n'okumusitula bwe nti sokola ki? Kisobola ng'omuntu atamupadde mu ngalo sobola amusitula. Oyo omukazi n'agamba leeta nkole ki? Nkuyambeko nkusitulireko omwana nkusirisizeeko wano eno. Saategeera mukazi yakola ki? Gye yakwatira. Ngenda okugamba maama nti maama waliwo omukazi aze wano eno. Mbw'ali kunsirisizaako mwana. Sitegedde gy'akoze ki? Gy'abulidde ne ngambako n'afande yali awo wabweru. Ne mugamba afande banzibyeko omwana wange. Ng'awo titwiddi nga omwana abuze. Nti omwana tetuli kumulaba. N'agendako eri ku geeti ng'omukazi yakoze ki? Ng'omukazi yagenze dda n'okutuuka nga yatuuka. Omwana eddwaliro lyo ligamba mbu omwana baamubba ssaawa zaali 8 ogw'emisana. Omwana zaali oti ssaawa 5 ez'okumakya ze baamutwaliramu. Olufo okugenda okitegeera twakitegeera ssaawa 8 ogw'emisana. Nga n'omwana yasomose dda. Abasawo ne batugamba leka tusooke tukole ki? Tunonerezengaako ng'iffe eddwaliro. Ne batubeeza omwo mu ddwaliro. Tulinda abatunonerezaako omwana egenda ne giyitawo. Ne batubeeza omwo wiikisi zaali 2. Nga n'okufuna ekyokulya tetukola ki? Anti abasawo baatugamba temusooka kulipootinga musango. Mulinde ffe tusooke tunoonyeko ngaffe abasawo ab'eddwaliro. Kye baatugamba kyonka tebaddamu tugamba kigambo kirala. Baddamu ne tubabuuza mutuuseewa. Tebaatuddamu ne batubuzaabuza. Awo oba mu ddwaliro twamala ng'omwana abuze awo twamala na wiikisi oba zaali 2 nga toli omwo munda. Nga tebatukkiriza kufuluma, tebatukkiriza kukola ki? N'okufuna emmere nga lutalo. Baali batutaddeko asikaali nga yatukuuma. Wiikisi zaali 2 ze baatumaze awo mu ddwaliro. Mu banoonya mwana wiikisi ezo we zaabitako nga tetulaba kye tulabawo nga batuwandiikira bbaluwa mbu muddeyo ewaka. Ffe nga tulowooza batuyambako tunonekezaako mwana. Kumbe bo bali oba kweggyako musango awo nga tetumanyi. Ffe kisinga otuluma omwana waffe tetusinga okutuluma ku mutima. Ate nze n'ekyasinga okunuma mu byonna baatubbyeko omwana batugalidde munda tetulina musango. N'abalala bangambako ne bagamba nedda mwe temulina muki? Temulina musango. Eddwaliro lyerina n'omusango kubanga omwana yabulira mu gundi mu makono ga gavumenti. Balina okukola ki? Okunoonya omwana. Ate kyokka iffe olw'edda wano eno okweripootinga ne batugamba kati mwamala olipootinga n'ebipapula byaffe tebaabikwata nako ne bagaana n'obikwata. Kati awo ne batugamba muyingire munda na busungu
oli ne bamuyingiza mu gundi mu luumu y'abasajja nange ne banyingiza omwange kati bansiba n'omusajja ne bamugayira munda ffenna ne tubeera munda no ndina obulumi bwange obw'omwana ate n'ompulira obulumi obw'ekiso nabo ne banyingiza munda n'enkola ki ne tubeeramu ng'ate tetulina musango bange. Nze okuwulira essanyu nga ne bba wange akoze eki ng'avuddeyo munda kubanga nze sigenda kusanyuka ng'oli bamugalidde. Nze ndi mama w'omulenzi. Omulenzi bamala okubabbako omwana waabwe mu ddwaliro ebyo byatulaga nti lituyambako ng'ate lirimba lyabateekanga ku gundi nga libaleeta ku poliisi nga liraga mbu liyambako banoonyereza kozi litulimba litubisse ekitambala ku maaso. Kaakati nga tuddayo awaka bwe tuddayo awaka nga balanga omubbi eyabba omwana mu ddwaliro ly'e Kayunga nga batugamba nti abaaye muli wano nti eyabba omwana mu ddwaliro yalabise. Nali mu nnimiro omwana omuwala najja n'aŋŋamba maama nti baalanze eyabba omwana e Kayunga yalabise naye njagadde tugendeyo ko nze oli naani nga tudduka tugenda wa chairman nga chairman atukolera bbaluwa nga tukomawo. Bwe tukomawo nga bagamba nti omusango tugumanyi baagana okukwata n'ebbaluwa zaffe omusango tugumanyi nga batutwala eyo munda ng'oli ajjayo fayiro ng'agitwala wa sayidi nga batutwala wa sayidi nga sayidi abuuza kiki ng'atunula mu fayiro ng'agisomamu ng'amala ng'atugamba nti abaaye nga bali baga nti bano baalagajjala omwana omuzadde yawaayo omwana we ne mbagamba nedda omuzadde tawangayo omwana we kumubba. Sayidi okiraba baatwala omwana mu woodi nga ne kamera mweziri naye bwe bagamba nti nno tebamanyi mubbi yatwala mwana balimba nga sayidi aŋŋamba nti kaakati muddeeyo eka mujja kudda enkya essaawa 4 tugende mu ddwaliro tulabe eyabba omwana oyo yaluwa tumulange ku mawulire. Bwe twatuuka eyo nga bagamba basaba lukusa tulina okusaba olukusa olutukkiriza kamera okuzikebera. Tutuuka eyo munda nga batandika kubuzaabuza nga badda mu luzungu lwabwe nga babibuzaabuza. Nze mba nkyabasoya ebibuuzo ng'omusirikale w'eddwaliro nga ngamba fuluma tata w'omwana aluwa nga tata w'omwana ayingira. Ndina chairman w'ekyalo nga nnyimirira ebweru. Ati omukulu w'eddwaliro n'ayingira mu kasengeke ndowooza ye Ssentongo omusajja munene bw'ati n'ayingira mu kasenge n'ayita sayidi n'omukyalo omuwanvu omweruyeru ne bayingira mu kasenge ne babeera omwo baalwamu akaseera tutudde tetumanyi kye baliko. Bwe baafuluma tebaddamu kututunulako ne bafuluma ebweru nange nenfuluma bano kiki nga sayidi aŋŋamba akati mujje tugende eri ku poliisi gye twasookedde tulabe ekiddako. Tutuuka ku poliisi ng'omusirikale atandika okukambuwala oyo sayidi ng'ambuuza omwana oyo alina emyaka emeka nga mugamba wuuyo yeeyogere ng'omwana amugamba nina emyaka 2 n'amugamba togiweza. Bwe yamalanga ng'aleeta akaboozibozi akabuzaabuza bw'amala okubuzaabuza ng'amuddamu ng'amubuuza kozi oganda olina emyaka emeka ko ye nina emyaka gyange 2 ogiweza nti ngiweza nze lwakuba nako na bukonyi naye ndi mukulu ne basekawo nti omuwala taweza myaka 2 nga bagamba omuwala ajjamu engatto nga bamuyingiza mu kaduukulu. Nange baali baagala okunsiba ne mbabuuza musango ki gwe nnina okujja okulaba omubbi yatwala omwana ne mutugamba nti si waffe ate kikituggaliza. Ng'omusirikale omwaŋŋamba sooka oleko genda nga nzirayo nga ntuula nga ŋŋamba sooka ongulire ku sooda sooka ongulire ku sooda. Yampulira obulumi mu mutima ne ŋŋamba bannange ngula sooda neebazaaki abaana babasibye ono waŋŋambira mugulire sooda njagala loko buumu nga nfuluma nga ŋŋenda ngula sooda nga mumuwa nga ntuulaawo bw'anywa ng'agamba munne mulagira agende nga baŋŋamba mukadde kaakati genda ne ŋŋenda nga nnina obulumi baggalidde abaana bange ate be bamu baŋŋamba mbagulire sooda banywe. Sooda bannange namugula ne muwa omusirikale oyo yaŋŋamba mbungulira sooda. Kale nga ffe bajjajja b'omwana obulumi bwe tulina tusaba bakama baffe bekikwatako mutuyambe eddwaliro lisobole okuleeta omwana waffe ne poliisi n'abaana baffe be basiba babaggyeko omusango babate.
n'okubaliwira babaliwirira ebiseera bye bamaze mu kkomera n'omusango omwana waffe bamuleete kubanga abantu balina musango. Amaina Sangala Siraji. Sangala Siraji. Mba Chiwani Chiguru. Iganga. Egombola na Wandala. So nzovulumya obundi esi wano reportinga ku mwana wange gye baasiba atitageta myaka 2. Mwana oyo yamuzaala 2005 mwezi gwali gwa kusatu. Mwana oyo twatambula naye yatambula buyakula tiyavagendi abagesonga we neyamukuza mama we yamulumuka kuti omwana oyo muto songa ya nakuba songa nti kola ki jana omwana oyo zitisobole kola ki kumukuuma omulenzi yaideka yampe byange omugala yali myaka gatya 2 netubuuze omwana abuza atya netulaba omukulu w'eddwaliro Elie Kayunga Sentongo netumugamba muna omwana abuza atya muleke tugira tunoonyereza mpola mpola mulindeko kugenda ku poliisi mulindeko kugenda ne mawulire soke tukinoonyereze wano mpola tulabe tujabba buli ekiddako mutuulaawo netutuulaawo twasulayo netusulanga tulinda kiddako tebakitubulya butuufu batubulya mawulire waliwo gwe balabyeko eyo omukazi n'omwana netuvuga netugendayo balabyeko ebusaala eyo omukazi ng'alina omwana netuvuga netugendayo neddwaliro lyegezaako okuba nti linoonya tetwabulwa akalungi akavaamu tusaba nga nze jjajja w'omwana n'abaana bange obulumi bwe baliko nga n'omuwala balongosa mulongoose eddwaliro tulikuba mu mbuga Elie Kayunga nga tulivunaana omwana waffe yabula atya nga yali mu ddwaliro munda nga kale waliwo ne muwodi yennyini nga erimu kamera twagala tumanye obulumi era n'obuyambi bwe tusaba tunoonyeza mwana waffe balooya baffe batuyambe ku nsonga eyo polisi bwe tugendayo tubuzaabuza ekiweza mulindeko omwe ebyamwe byaluli omwana tumwagala tugumiikirize omwaka mulamba gugenda kuwera omwana yabula gwa 7 kakati gugule gugenda gwa 7 gwe mwaka tugumiikiriza tulemeddwa abaana bagezezaako okujja okwekubira enduulu babatadde mu kkomera Polisi Kafeero avunanyizibwa ku maka abaana n'eddembe ly'omuntu wane Kayunga nga kitegeeza njagala eddwaliro n'abantu bonna ne bekikwatako ne poliisi yange ya Uganda tunoonye omwana oyo nga nze atwala eddembe ly'obuntu omwana bamulongoosa bulongoosa by Caesarean section ali ne bamuteeka mu kkomera kati obulumi obwo bwonna omuwala ayinza okwetuga ayinza okuba ng'afuna obuzibu after getting depressed kati abantu betuze nnyo bafunye ebizibu bingi naye naye ogudi nabo ne bakansolinga ensonga tulabe nga tuzikola ki tuzimaliriza kati wakati wange atwala abaka n'abaana n'eddembe ly'obuntu njagala abaana abo bafune omwana waabwe ate neyabba omwana agende maaso g'omulamuzi sijja kuweera okutuuka nga amaze okufuna omwana oyo abamulina bonna abamanyi gyali njagala munoonye omwana oyo omwana si ensawo nti yabula human being ye yabula naye ng'abuzibwawo ate mu ddwaliro lyaffe Elie Kayunga so njagala n'abatwala eddwaliro nabo babeere vigilant tubeereko abakalaba tutunulire kubanga kamera ete okubanga eraba waggulu eraba eno eraba n'eno n'emabega n'emaaso kitegeeza ye kamera bwe babanga kamera egamba nti yaraba mugongo ebintu byaffe bingi birabika bibbiddwa nnyo bitibwawa eddwaliro naye nga nze ekimanyi nti n'abakugu bonna bagenda kozesa obukugu bwonna babike nti nno abaana bano bafuna omwana ono ate ngoberera ensonga zaabwe mu kooti omukazi eyabba omwana na yenna ali emabega w'okubbibwa kw'omwana ono akwatibwe avunaanibwe kibayita prostitution. Akati ku nsonga y'oyo omwana eya bebi oyo yabbibwa mu ddwaliro ku baana ba 6 abaana bagundi aba defilement footage eyagibwa mu ddwaliro e Kayunga poliisi yaggye footage e Kayunga mu ddwaliro kati egiforwardinga department ya ICT
okugyekaanya kyokka we kituutse